Mukubi w'ennanga ki piano evenings kibaddeyo mu kiro ekikeeseza olwaleero ku 4 points by Sheraton e Kololo era abayimbi bakubye ebivuga eby'enjawulo ssaako okwolesa amazina g'ekinnansi. Ekivvulu kino kyetabiddwa ku maama wa Buganda Nnaabagereka Sylvia Najjinda Bannaalinnya omumyuka wa Katikkiro owookubiri Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa n'abakungu abalala okuva mu gavumenti eya wakati. Katikkiro Charles Peter Mayiga ategeeza nti ebitone tebigasa oyo yekka nannyini wabula n'abantu abalala bafunamu nnyo mu bitone by'abantu. Katikkiro akubiriza bannabitone okuwaayo obudde okukuza ebitone byabwe basobole okubifunamu. Bw'obanga osobola okuyimba obanga osobola okukuba ebivuga bw'oba osobola okuzina amazina ekyamazima aba tosobola kukuba bivuga genda obiyige. Ekitone bw'oba tokikozesezza kiba tekikugasa n'ensi tekifunamu. N'olwekyo abantu bakozesa ebitone byabwe era eyo y'ensonga lwaki tulina minisitule ey'ebitone, minisitule y'abavubuka emizannyo n'ebitone. Ebitone mu biti eby'enjawulo twagala abavubuka naddala babikuze. Katikkiro yeebazizza aba Star Creations nga bakulembeddwa mu Luusi Nakayenga olw'ebitone bye boolesezza mu bivuga n'ennyimba z'amazina. Ebivuga okuyimba oba mu luzungu wamu music mmere ya mwoyo esobola okujjira mu mbeera ez'enjawulo. Bw'oba oyagala okusanyuka, bw'oba oyagala okuwummula ne mu nnaku era ennyimba zijja. N'olwekyo twebaza nnyo bannabitone bano abatuzannyiddemu ebivuga n'okutuyimbiramu n'okutuzinamu amazina era kyova mulaba nga Kabaka yateekawo minisitule ey'ebitone okulaba nti abantu abalina ebitone eby'enjawulo, abayimbi, abazinyi, abakuba ebivuga nga bayitimusibwa. Louis Nakayenga akubidde bannabitone omulanga obuteenyuma bagende mu maaso n'okulaakulanya ebitone byabwe kubanga bya nkizo nnyo gye bali. Aba Uganda tuli bangi nnyo, waliwo abatamaniddwa, wali abamaniddwa ennyo, naye twagala kukola a classical concert eri mixed ne different themes kati ng'eyalwaleero tugimixinze with African music. So tugenda kubeera tukyusakyusa buli time tukola zino zi piano evenings. Eno yesoose egenda tuwa direction 1 2 3 dakiika 23 ezeganye